Don't you worry, I stand so windy. I go windy. So Mokamba. Tell that you got it. Tell that you got it. Tell that you got it. Abagama titwete. Zinofuna mwana wabo. Siwo gatana mikuchu. Mokamba. Together, go windy. No one can sit on you. Can't stand on it again. Kabako Akoze. Together, go windy. No one can sit on you. Oh, Yanda bienyamu. Yokola bebize. Setombenye kise. Tonzini samatera. Omugongo gwange mukalo. Okole bichitine. Yeah. Kwetangu jangwe no watu kukwateko. Watu mate mbade fanze bilo wanso. Watu sotu nabo mulangu mwewetaga. Tero tuke kubana limeka. Yeah. Sabula. Sabula. Yaba. Yaba. Kabako Akoze. Flash love, yeah. Brian Beats. Nale medukwe maka, ne unya butembo wakubuka. Baby watende kwa gosana mudali kumefuga. Yongela sipide kuweyo, leka atosusewo. Mbabuli walunchochewa, usingako walai mnawo. Nzekati sichawunya, byokolela sichawunya. Wamanyizo kubowa, Nzala sichayiza kukwekanya. Yadaba sacha mwekwanya, madamu ntini no wange. Nzewo chanonya masanyunga jemugwe. Bwe bambuza singa yokulu noso. Ekineso nakolwalero just kutema yatemera muko kuchengendo kuwereza mwana wa mama. Mwana wa kintu, mwana wa mzeyi, mwana wa jadzi. Nenge ekiriwo kiri nti tutandise bwe kino kigula luji. Omukolo gwa Kabako tukujumbidde nyonyonyo. Wenjogerera tuliwe na tulimu kumaliriza mukolo nenge ekiriwo kiri nti sinza kumaliriza mukono nga sibawaliza embere badde ku mukolo guno mwana wa mama, mwana wa jadzi. Abagole banyumidde omukolo guno. Abaami n'abakyala basajja banyumidde amakanzu. Kwegamba nti n'abayimbi badde osubira kwambala makanzu onaku lwaleero. N'abayimbi badde tosubira kwambala makanzu. Bambadde amakanzu. Olengera Dr. Hilderman MP elect mawokota abite ebikute. Omusajja woyo anyimidde bulungi nnyo. Naye ng'omukolo gwa Kabako bali kujumbira batu followinga onaku lwaleero. Omusajja abadde yeewere nagamba nti omukolo gwange gujja kuba ogw'ebyafaayo era gubadde gwa byafaayo muganda wange gwatulaba ku screen olengera nga Kabako n'omukyala baby Zazira Jazz amuyise Jazira bali mu kuyingira awo. Omukolo gubadde gw'amaanyi mwana wa mama. Sina kiyinza kuwa byonna ne mbikumalira nze kutemera muko. Omanyi kiki kye tugenda okuleeta maaso awo naye nga guno omukolo gubadde so massive. Badde massive mwana wa mama, mwana wa daddy, mwana wa mami. Omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo. Naye nga kiyinza okuweerezaako kwe kuwulira ku bayimbi abadde olunaku lwaleero. Tuliko Kalifa Agenege, tulabako Zize Befano, tulabako abayimbi ab'enjawulo kwaddeko Marina Ntume. Naye nga Kalifa Agenege yasembye okuyimba ku bayimbi bonna. Shiba yafulumiza omukolo kuva mu nnyumba n'agamba bannange n'engamba kiki kino. Omukolo abayimbi bonna bagwekimbidde notunulira nti abaami n'abakyala basajja banyumiddwe omukolo gwa Kalifa. Kalifa Kabako anti bonna be bamu. Kalifa ne Kabako. Ono ye Kalifa Agenege, oli ye Kabako, Roden Wai Kabako. Wakati olwaliro abadde Yusuf Bamwanjude maka gwaba mukyala we
Jazeera naye nga kyenyonza okutegeeza kiri kimu nti mwana wa maama mwana wa daddy omukolo gubadde gw'amaanyi gusombodde abanene gusombodde abaami n'abakyala gusombodde abavubuka gusombodde abayimbi ne gusombola bannakatemba ab'enjawulo ne gusombola bapulezidenti aba ku TV bannamawulire kwegamba nga bwe yagamba era nga atuukiriza nga bwe yagamba nga bwe yawandiika nga bwe yasuubiza abayigiriza be nti omukolo guliba gw'amaanyi nnyo naye nga kyekyo embeera bwete bweri muganda wange gwatuulinga n'atuwuliriza naye omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo awo olengera nga Kabako yekyanga ne ssenga bafulumye mu nnyumba bamufulumiza mu nnyumba nga ssenga ow'ensonga akikutte mu kkwawo awo olengera muganda wange Kabako ng'akikutte mu kkwawo ne ssenga nga beeyagalira mu ddiiro kwegamba nti omukolo guno gwa byafaayo ddala mwana wa maama mwana wa daddi mwana wa mami omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo naye sigenda kubanga nkusuulirako byonna nga bwe tubikoze birinde mu bujjuvu nga butera okweza detailed analysis eby'omukolo bwe gutambudde bulungi kwegamba abantu b'empiki abantu b'eggomba abantu bayita bwe batya maddu kwegamba buli kimu abantu tulese enguudo zonna nga zikwatiridde zaaniriza Kabako omukulu mu kitundu kino nga bagamba Kabako ayingiddewo nambemu Kabako awo King Saha ng'afulumye ng'aleese omuko Kabako bannange abayimbi basazo ne bagamba tujja kwolekera kyali waffe tumwolekere ku mukolo gwe guno olw'okuba ng'agenda ayanjulwa eri bakadde ba mukyala we Jazeera MPG naye nga kyomanya nti saidi z'emawokota mpigi yonna tulese buli kimu ekiddala kyonna abantu nga basanyufu ekyalo kyonna nga kikwatiridde baniza omugenyi waabwe Kabako Roden Wai nambemu Kabako Roden Wai naye nga kiyinza okugamba kikimu nti ekiro kyebagamba nti social distance oba mubiri ku mubiri oba muntu ku muntu omukolo gujjumbiddwa ekitundu kyonna kijjudde bamaseeka bahaji bashekati bonna babaddeyo bangi nnyo nga kyoyira bawalizo kantalabuusi naffe bamasheekh tubaddeyo nga tukikwasaganya mpolampola naye nga kirina okukola kiki musubscribinga omukolo guno kyangwa tukutuusaako mu mbeera yonna nga gujjudde mu bujjuvu okutwalira wamu naye ndabyeko baana ba Aisha bano badde banyirira kyali wange Shanike nagambira ddala nti guno omukolo gubadde gw'amaanyi kyeyinza bagamba naye nga mbeere bulungi mweraba mutulinde mu kitundu ekiddako banna guno omukolo guliwandiikibwa mu byafaayo mu 2021 nti waaliwo omukolo mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 gwali mwezi gwakuna lunaku lwakuna Kabako Roden Wai Yusuf n'ayanjirwa eri bakadde ba mukyala we Jazeera kyetuyinza okugamba kyokka mwana wa maama omulala Fefe Busi ne manager Arafa nga banna Fefe Busi azze n'abakuba mu freestyle kugamba bakadde naye gamba guno omukolo gwo gwa byafaayo nnyo bangi ababaddewo basabisibwe bayira okubaddeko X events mbere bulungi mweraba